nenduka ekiseera nga nembulako nensooka nenziramuka emabega olw'ensonga ezitali zirimu olugenda naye nga kasente zeekusa kasente kasooka nekabulamu nosooka nonyemu ku sente nasooka nenfuna hardship n'emikwano gyange nali nkola najjo. Mawulire ga nnaku nnyo omuyinda Zwe y'endongo eno producer bamuyita Skills on the Beat. Producer ono nasemba okumulabako yali mu studio y'omukulu bamuyita Enrico Kabanda bagiyitanga Nafu Empire Makindi awo we nasemba okwogerako naye way back omukulu nenga kyannaku nnyo afudde ekiro ekikeseza olunaku olwali afiiridde kiruddu. Producer ono Skills on the Beat oyinza omuyita Elisa Mukisa ge mannya ge naye ng'endongo abadde agikubidde ebbanga nga mwali mu system y'okkuba ebivuga ebyo ng'abitegeera bulungi nga buli kivuga omukulu ono Skills abadde asobola okukikuba. Era bw'oba owuliriza ku nnyimba nga mulimu akagambo Skills on the Beat, ennyimba za Voltage Music yakubirako Shiba. Kyannaku nnyo omukulu oyo gwe bayita Skills on the Beat. Skills on the Beat ono mu COVID, embeera ya COVID eno teyamuleka kyekimu kubanga waliwo interview gyasobola okuba ate ng'akola ng'ategeeza oluvannyuma lwa COVID, embeera ya COVID eyo yatandika embeera eyokozesa ebiragalalagala. Sigamba nti yagendamu ng'akyagadde naye embeera ya COVID yamuleetera ebizibu era abamu bagamba nti yali avudde nako mu mbeera ya COVID awo naye n'asobola okuba ate ng'atereera. Bingi nnyo ebivaayo nga byogerwa mu mbeera eyo naye nga tumusaasideko. Ab'eŋŋanda n'ab'emikwano abayimbi basobodde okuba ate ng'akolerako abadde mu entertainment industry omukulu gwe bayita Skills on the Beat. Nze namumanyira ku Nafu Empire wa Makindi naye ng'akoleddeko mu studio nnyingi nnyo zasobodde okuba ate ng'akoleramu ennyimba. Bw'oba obadde omumanyi kitalo nnyo omukulu oyo atufuddeko gwe bayita Skills producer.